Soka omutuze otyo kakano njagala omuteekeko akamwawula ku balala ndyoke namulebye namula mugyeko kanawerekedde omuteekeko gunawerekeddwa tulabe embeera nga bwetambula. Waneyazze ne munne wamulimbira naffe tujja kukola bwe tutyo naye ng'alimba bulimba bubeera ayinza okuba alina essuubi kale katusabire essuubi aba n'essuubi nti oluusi alikikola kalemu senga ogenda kutwanjulira omulenzi oyo tumutegeere studios ku 0 mwana wange wa kamera ofuba okulaba nga nze kitammwe ndaba kale mwanyinaze bakuwa akangwako ndyoke nkusoye ebibuuzo. Mwana wa taata wangi mwanyinaze oyo gw'owunze mu ngeri ey'enjawulo yaani era okikoze ku lwani? Fenna abakulu wetuli wano twatudde dda bataata wetuli wano bamaama nabo gye bali mu kasolya basenga wemuli ab'enganda mwenna bonna wano n'ab'okumutala guno gavumu otyo omwana omulenzi ono bamuyita Gabriel Buule otyo era nga ye mwami wange iye ku lwa muwala wange Joan Mulungi. Abange olyenkabeza amaanyi kyogamba oyo omulonze ku lwa Joan Mulungi buli alinamu oluyingo olukuba engalo azikwongera engazi amaanyi kubanga abantu abamu bakola bye baagala ogenda n'obuuza omukyala nti oyo yaani nakugamba nti ono mwami wange gwe nnonze n'akomaawo naye ng'atayo njagala nsooke nnamule wano tulabe. Otyo abataka ab'ekika mubuulire nga bwe tulamudde sikyusaamu yadde iziba zonna bwogambye nkyogere butereevu kale senga w'abaana ngamba gwe mwanyinaze tusonyiwe onootusaasira anyiigaanyiige ayogere ekiba kibe nkubuulira amazima gali nti akolime naye ekituufu kiri nti omulenzi oyo gw'olonze fenga ab'engo n'ab'endiga ayagala ayogere kyayogera naye ffe tumusiimye. Webale kulonda mwana mulenzi haiti yeeyo webale kutuleetera musajja muwanvu omanyi kyenjagala ne bwanyiiga tatuusa bulabe ku muntu naye funa obuzibu oleeta omusajja nga mumpi nnyo anyiiga mangu n'akukuba ejjinja kuba limuba kumpi. Omulenzi oyo mumuwe engalo nga z'amaanyi twebaze Katonda. Mwanyinaze webale kuleeta mwana mulenzi anyumidde engoye ze abange mumuwe engalo njagala akyuka awuubire banne bonna beyazze nabo tulabe. Omulenzi alimuko ne ku byobufuzi
nti ow'ebyobufuzi yawuuba jjambo nga tajeeguya ne bwaba ayita mu kibira awuubayo nnyombo eyinza okubayo omusalamala n'amumba akalulu ddamu obawubire tulabe mulemenzi kale kakati tuwubireko naffe eno ng'abakulu mwanyinaza amazima gali nti kale mumuwengala abazze naye omulenzi oyo kale tubawe engalo badeyo batuleetere omulungi waffe basenga b'abaana mugoloboke mudde mu kasolya ku koodi eri gye nabagambye ku luyimba olwo abange tubawerekeza engalo tubawe engalo nga baddayo bangulire engalo z'engo nga zimukanga z'amaanyi ebala abazirango bazitula jjajja muteesaasira wanyi abange twomereza abaana ba taata mwebale bawala bange webala owenga akubye engalo anakuba mu ngalo katonda akulaba wanyi mubawe engalo nga bakankana kakeeka agambye atya omulenzi oyo webalire mutabani odiofil webalire ddala baana bange omu kumwakwate akazindaalo mwenna wamu kitole musoye abagenyi abo kajjojjoji w'ebibuuzo omuli ne tusanyusa okubalaba naffe bannyabo eradde nnyo bannyabo tugayisemu bannyabo abaana bange nga b'obalaba baana bawala mu lujja muno essebo era nga bw'obalaba ekizibu kyatugwako wano nga kitandikira ku nze kitaabwe kitya kaakati bo boolaba abali mu bbululu weewaawo abo boolaba ensonga zaali za betikamya bafundikira bakoze federal alliance kati bano bawala bange boolaba kiragala lwakyalimu akabulaaka essebo abo kyatugwako ffenna nze nabo abaana bange kitya twalinga tufunya kikonde essebo bwakyalimu omusajja nga twatwebuusizaako twasibira mu kyenvu ati nga bwotulaba taata mwe mu kyenvu nkugambye ate twamanya twaggukirayo bugukizi tusabe mukama abagumye kubanga naffe gyetuli ate tetuyomba nammwe gyemuli katonda akubeere kale baana bange njagala mbazze mu kasolya ate wanyi kkiriza nga tebannaba kuddayo otyo mubanja abawerekedde omwana omulenzi ono gabriel iye ye munnamawulire wa bbc Darren Cheyune yazze ne mukyala we kubeera naye twamuwerekeranga bwawerekedde ono weewaawo nsaba jje yaba asiima abaana be kuba naffe yatumenya ku gugwe weewaawo jangu tumuwe engalo nze simulinaako buzibu ajjakikole naffe atusasule tumuwe engalo era bamuwe oluyimba olwo agireko naye kyebuuza kale kimuleta eka nga yazze ne mukyala we kiki bali mu lusiika dale n'omukyala mugye sibawulira abange mulimba vaire bulamu yes engalo ziriwama webala akubye engalo wanyi agambye atya abange twalinzisengere kyowa abenga akalulu sikawuya mwebala abasituse
Mwala wange atandikirawo ate katufune ku mulema n'owe abange egereza mnayona Sofia balimenga kuwaba babisobanga mubayite bana abana baliwo kuwabulwa yebaza wabakulu babakuzisa mu mpisa ez'abantu bulagamba yakufuba kola omubiriri okubebaza basaba mufuba okuwabula ebikyamu balimenga kuwaba babisobanga mubayite bana abana baliwo kuwabulwa Chikiwa cha makaburu ya walelezi Yimba Sofia Bamututiru
wange siganzangako nabwenkimaze kuluno ndabayo kirinde maze sikyagala kuzangirwako balenzi sikyagala nenda kuzangirwako kyo sikiri kyomanyi kibendo kwakireta ntumise ebyokulya mukwano bibuze wamanyiza gatinze bisobejjajjali ne sokisi zibuze abakiringeza baba bayamanyiza okugera ngeraga mutumbi ngera mumatutu jowanekwata ngokokola nsobetwa mulungi nsobetwa omanyiza kineje ekyo bwakireta omanyiza kineje ekyo bwakireta muyibe nange nti kwakireta ekintu kwakireta jowani yakireta wakuntonera nze wakuntonera nsikirizibwa okusimbera niwobeerawo era nsikirizibwa nokuwuliriza omwana kweyogera saama muzigamire ebigyemudira John kiriza otyo tumutume ewa Senga Regina Senga amutwebalize naye lulenzi gwe sebo webale kuba mu malirivu nga museza ava kulambula mulwadde bwatuuka ogenda n'omubuuza nti wange wamala nti wangi munnaffe mukasa atya nakugamba lekaleka simanyi oba Katonda amutuwa n'otomanyi okumubawo okumulya oba okuwona sebo taata iye twagala okuyozaayoza Joani nti abawala abamu